kakati ngo tuvuddeyo tugenda mu mwaka 2026 politics asimbula tugenze mu politics Byolaba Byendaba asimbuka ekintu kya Besigye ky'abaana batandise kitambuza ku mikutu. One, Kizza Besigye yali mu Uganda. Kizza Besigye n'agenda Nairobi. Kizza Besigye ne bamukwatira Nairobi. Kizza Besigye ne bamuzza mu Uganda. Kizza Besigye bamutwala mu kooti y'amagye. Kizza Besigye huyo ali mu prison. Kati yagize emisango mu Athens ye Greece. Switzerland. I think ne iguni danjera binti. Geneva. Yes. Geneva is Switzerland. Switzerland. Lubowa. Kakati Kizza Besigye ensongazi byonna baleeta bamaliriza bafulumya zi audio ze bibuzo nkyali na bingi nnyo ku nsonga ya Kizza Besigye ayogezegana na muzungu agamba Bobi Wine ku nsonga y'okukwata emmundu okulwanisa gavumenti tali serious tagisobola yakiririza mu kalulu tagisobola tukoze tutya mu audio mulimu kandi mutufune ku drone ezinakuba helicopter muka audio ezinetala naye Lubowa lwaki anyway sijja kyogera tuli mu deep politics kati sijja we are critically analyzing deep politics ensonga kakati tubale kyalika Kizza Besigye amalobozi go okufuluma abaana abakwatibwa government eriko abanupu ne bateebwa president abamu n'abasonyiwa awo bala munascoringa baba yascoringa ani gambi tuli mu deep politics kati awo sogera wekyo toyongera kecho kale nkuletera sequence awo president nascoringa ndi tuba tukyali ku Besigye ne tudda ku baana baaki banupu abaana balupa mirundi ebiri waliwo Olivia Lutaya ne Sanya Sanya agamba bakiriziganya ne government era bakola n'omusango. Olivia agamba tetukola nga musango gwonna era tetulina ndagaano n'endagaano tetulina ate nze nnwanirira ggwanga waba waliwo endagaano yonna abaana basonda miliyoni 15 bazimuwe yenaazeeko ekkomera tuli mu deep politics Byolaba Byendaba naye nange nande musondedde tuba tukyali awo omuyimbi Alien Skin bamukwata ne gamukuba era mutimba galukulaki ne gutambula ne guyuga ne gwogera ngafa bagubeerako ne gwogera omuti ate ng'emabegaawo twali twakava mu muliro gwa paliamenti twali twakava mu mmwanyi zawedde awawedde awo era bino byerabizza biri kakati nze nja bategeeza kikwetaagisa okuba ng'otegera politics wa Uganda okumanya ebigenda mu maaso awatali ekyo bakubikirayo naye mu bonna benjogedde ng'ogyeko no Alien Skin kubanga ye kati ebibi ebityo kubanga ye Alien Skin nagambye bakwano bamuwagira nti tabanga si papa ayinza obbira bange ebyokusaaga ne bifuuka ensonga bintu biba bwe bityo byakusaagasaaga bwe bityo ne bifuuka ensonga kubanga tosobola kulumba ddwaliro n'oteekawo embeera abavubuka balumba eddwaliro eri abakatuliki mulimu n'abalwadde abalala eddwaliro y'abakatuliki gwe omanyi kye bata Catholic Church government number kati ale ne abaana na Catholic Church agikulira aliwa ali Roma naye abantu tebategeera era by the way mwe bagira Alien Skin mu mugambe bw'ava mu kkomera kendeze fujjo kubanga the moment Catholic Church bw'eneeyingira mu kintu ekyo jukira ndi nsambya otoka ku nsambya tuba twogera ku ssaza kkulu eriye Kampala yeyo nsambya nti bafather tozanyisa Catholic Church kati otakyalwana n'abasawo ogende Catholic Church otekewo ensasage abasawo ebyo bikolere mulabu kyokka ku ddwaliro kuliko abalwadde abalala abayes interfering deep politics kati tubuuza ekibuuzo lwaki kiki ekizimbibwa oba ntegedde nkuwulira kana abagezi bakategeera bokka abatali bagezi bajja kategeera nkuleetere Kizza Besigye ayogera muntu omu yatambula tulesa abaana banubu muntu omu yigobatambulizaako ensonga yazanyirako ebyobufuzi wali ku Besigye tuwulira obutambi ngera boogera kwani ku Kyagulanyi otegedde Kyagulanyi opposition leaders oganya president Museveni aliko kakati bwategeera ensonga zino kyekiriwo kyekiddako ono omwana oba omusajja oyo Kyagulanyi
nkuwulira afuuse ensonga kakati nabuuziza omusajja omuwasa kiwulite mukwano gwange namugamba nti bannayuganda balina amatu si mbuzi if they are choosing this man nti ne mukatambi kabesigye mwali then nabana abavubuka bannubu batali era mwali kati waba mwali mu bintu bino byonna kiki ekiriwo ki ekizanyibwa nti ekisooka tribal card yagaana yo yagaana tuli mu deep politics tribal card yakolaki baganda banyankole bikyebyo byagaana naye amanya kati Kyagulanyi bamuwulirira mu Busoga na Buganda nti katuzanye nakyo nekigaana ontegedde nkuwulira kakati Kyagulanyi tumugjeeko tutya oludda oluvuganya tekisoboka lwansonga the people who voted for this man here semwogerere in 1996 are the same people who voted 2001 for Besigye and they are the same who have voted Kyagulanyi so bakyuka na mutendo babantu tebakyuka bakulembeze bakyuka nkiraba afudde yavaako mugijja omutone guyunga basigala nti the issue is what can we do okulaba nti bano abavubuka abazze tebatutawaanya the issue is not about yatutuma okwokya yatutuma kino no the government should come up with a solution to the problems affecting these youths baba weche baba controlling baba regulating baba getting satisfied nti at least kuwanga balinako cake nti wabavudde makerere oba institution yonna tasha institution yonna waliwo omulimu atandika obulamu naye sente zimwewanga atandise okukola mmeka minimum wage in Jinja we have many factories naye zisasula but how much money do they pay vis-a-vis the cost of living nkulaba kati atuze mu kintu ekitegerekeka deep politics kino tekirimu nti mpagira gundi but we are looking at the solutions why is it that these young men are rising up against this government tutunulira ensonga because the government has come up with PDM the government has come up with the Myoga the government has come up with the Bonna Gagawale the government has Bonna Basome and the government is saying we have industrial parks everywhere. The government also has a lot of universities in the country which graduate every year, but where do these students who graduate go to work? So ekyo system ndala nzeze ku system eno line ene limu sente etambule abadde mu money economy kwateko obulamu bugende maaso nti buli muvubuka atandika akantu omusolo gumujjamu ayitandikira akantu yakasimbuka mu kitunulidde ninga investor bw'ava ebweru okujja wano bamuwayo akaddo batasasula musolo. If the people of Busoga their cash crop is gundi bikajjo what can we do? Ontegedde kuba w'amaanyi ontegedde nkulaba abakasoli tukoze tutya nkulaba otegedde nti bino byonna byenva okwogera ebisoose tebisobola kujjawo miliyoni ziri 3 n'ekintu ezabavubuka unless they work on this problem nga basalidde amagezi of unemployment and the president cannot do it alone. That's why last time I told you, Rockie, these people who claim that they love President Museveni so much, they don't love him. They are not telling him the truth. They are just users. They are not telling him the truth. Bamweyambisa mulimi olwo twaluyitanga tya mu college olina nga ekikunga yakukama bano bakamuli bamukama bukami nti the old man had to go in Teso kuyigiriza abantu how do they kulima nenga yalina okugenda okola ekyo nga alina agriculture minister. No, if not even the agriculture minister, these people, the so-called NRM big wings and the NRM supporters in higher offices, have they done enough to mobilize the community? Bakoze chimala okuteekateeka ebitundu naye ekigambo mu Uganda ekyajja ekyolugambo kigenda kuleeta eggwanga lino ebuzibu. That's why I challenge the security man. Nemugamba nti okay, let's look at the problems. Ekirala nti bwe kibanga basonga ku Bobi Wine, arrest him.
kasita tuba n'obujulizi. Why should you arrest these innocent people who support Bobi Wine? Guni namunswa wali. Ekibatawaanya ne bano. Attack the namunswa. Ekiswa kigwewo. Why do you attack Nkuyegi? Ngate kiswa. Hey. Kisigala kigwa. Leave the ants. You go for the what? For the queen. Tulabo ekiswa kineyongera okubeerawo. This was saying the queen is the one sending them. Era queen yali kuzaala ki? Yes. Enkuyege zino. The man lives in Magere. You have evidence. Go very early in the morning and knock. Because emisango giri ebiri ja terrorism. Kubanga ogambye abantu mutege bomu. Ogambye abantu moche ebipiira ku nguudo. Arrest the man in Magere. Omulala n'avaayo n'agamba nti mwe muwamba abantu. Fe Bobi Wine yatutuma okuwamba abantu. Mumukwati. Bayimire mu kooti bamuwereko obujulizi. Kati wali wajja okugamba kati bo oyogera biki ebyo. Byenjogera bye bituufu ebiriwo. Unless you fight hard, these people abefuula ndi baganyo President Museveni to engage the youth mu sub counties mu biki abavubuka basobola okubanga babako bibakola. Tewali kigenda kyuka. Akadde katuweddeko.